program olugendo lwange musibye mutya abalungi olunaku lwa Sunday nate njagala bakulisayo ku masinzizo ag'enjawulo ate mwe abasobodde okuba nga mutambulirako oba nga mubako olw'ebigere yonna gye mutuuse nammwe njagala okubakulisayo gye mukomye. Abafunye ebirungi okuyita mu wiiki twagala obbayozayoza bannaffe muyogeyoge ku birungi bye mutuuseeko so nga ate nammwe abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo twagala obbasabira tubagambe nti eyo si enkomerero kyonna ekibaawo wabeerawo ensonga lwaki kibeera kibaddewo. Program olugendo lwange ku KTV kuva ku ssaawa emu paka ssaawa bbiri ez'akawungeezi nange Melrose Kalagahe. Olunaku olwaleero tubaleetedde omuntu ow'enjawulo era nga twamulina ssabbiiti eyaggwa oba mmwe abazze bamugoberera oba mmwe abazze bamugoberera biki byakola emirimu gy'akola. Olunaku olwaleero twagala okumanya biki ebiri mabega w'erinnya lye oba yani omutuufu nga tali mu kamera oba yani omutuufu nga bwe nakugamba nti twamutandikako era n'olunaku olwaleero agenda kuba nga atubuulira obuwonvu n'obukka obw'obulamu bwe wabula mmwe abataaliwo ng'olunaku olwaleero lw'osobodde okufunayo ku kadde njagala nkuyitiremu ebitinitini bye yatunyumizaako osobole okuba nga nawe oli ku peesi emu naffe. Bye yatuyitiremu yatunyumiza wawe yasomera wabula nze ekyasinga okunkwata omubabiro kwe kuba nti mwana ttu yali tamanyi ngatto. Yali tamanyi ngatto yamala primary era nga tamanyi ngatto okutuusa lwe yatuuka mu secondary era nga yamala kutuukayo alyoke yalabe banne nti bambale nga nagamba bannaye gye buba ne gye bulaga omuntu yambale ngatto naye alyoka ategeere nti munnaye nina kubeera ku mutindo gwe gumu anti kati bwe guba mulembe olina kutambula na mulembe guba mulembe nti gwakwambala biyulise abamu tugamba twambala ebirise gula mulembe gwakwambala n'egenda guba mulembe gwa nyegenda sayo nagamba nti mulembe gwa ngatto sisobola sigalira mabega nange kanyambale engatto. N'ebyo ebitinitini mbadde nsaba nti oba oyagala ebisingako basobola ogenda ku social zaffe oba no openinga n'ogenda ku Play Store wayo n'oggulawo ka Kingdom app n'osobola okulaba byonna ebigenda mu maaso n'emboozi y'obutya bwe yali osobola okubeera ku peesi emu naffe. Olunaku olwaleero kamwanirize era nga nate we tugenda okutandikira weebale kubanga ogyekumiddeko ey'Obwakabaka. Dokita, tusanyusa okukulaba nate ssebo. Nange nsanyusa nnyo okubeera ku Kingdom TV. Yes ssebo. Programu yaffe olugendo lwange. Yes ssebo. Mbadde nsaba otubuulizeeko abalabi baffe olw'okunaatandikira. Abalabi baffe aba Kingdom TV ate aba programu eno mbalamusizza nnyo akawungeezi ka leero kansuubire nti gye muyiseyise musobodde okwetuusaako ebirungi ate abalina ebizibu era nammwe tubasaasira. Weewaawo. So olunaku olwaleero dokita we twagala okutandikira we twakoma tetugenda kubazzaayo mabega tetugenda batandikira mu maaso wabula tutandikire wennyini we twakoma otugamba nti wali ogenze zira seminar for the whole year ng'omaze okutalaga ebitundu by'eggwanga like amawanga amalala ag'enjawulo olwo otandise okukola amateeka. Mary nga bwe nakutegeeza nali maze okugenda ku misomo egy'enjawulo mu nsi ezitali zimu okwongera okukuguka mu by'eddembe ly'obuntu n'amateeka. Nakutegeeza nti nagenda Netherlands mu Institute of Social Studies nensomayo diploma mu Human Rights. Nekutegeeza nti nagenda e Bufalansa Strasbourg Institute of Human Rights nayo nensomayo course era ya Human Rights ebeerawo summer course. Oluvannyuma nengenda Portugal era nayo Lisbon nayo course gye nasoma nenga ezo zonna maze ozisoma nakomawo era nempeereza ekibiina ekyo kye nagamba ekya Uganda Human Rights Activists ekyatandikibwa omugenzi Lansesera Muwanga. Bulamu bwe nabo kutegeeza era mu kiseera kino nali nga kumpiiza enkiddukanya naddala mu nsonga z'amateeka. Jjukira nali maze Lord Development Center nali ngimaze kakati ngera bwe nakutegeeza mba nkyali awo olw'okubanga ebintu bino eby'eddembe ly'obuntu n'amateeka bifugibwa amateeka ga nsi yonna. Waliwo abaakiraba nti kyali kyetaagisa nnyo nyongera okubeera nti ntegeera kati wali mbadde nga soma busomi naye mu nkola yaago ng'oli mu bantu nga okwataganya emirimu n'eggwanga ne gavumenti bitambula bitya. Era nafuna omukisa nenfuna
oyinza ogiyita scholarship oyinza ogiyita fellowship waliwo ekitongole ky'ensi yonna kyali kiri best Washington DC mu America nga kiyambako nnyo abantu nga ffe okwongera okukuguka era abampa fellowship ya mwaka mulamba neŋŋenda e Bungereza gye namala emyezi 3 mu bitongole ebitali bimu eby'eddembe ly'obuntu ebikwata ku ddembe ly'abannamawulire abasibe nga Amnesty International kwogerera abasibe abantu abakwatiddwa olw'ebyobufuzi ebitongole bingi nnyo ebikwata ku baana ebikwata ku balina obulemu nkegamba namala emyezi 3 n'ekibiina ekyo bakiyita Rights and Humanity kyali best nga kiri London ate ne Nigeria kati yo namalayo emyezi 3 e London nga noonyereza naye nga neetaba nnyo ne mu kukola lipoota ze baali bakola oluvannyuma emyezi 3 nga giweddeko nagenda mu offisi yaabwe e Nigeria Lagos gye namalira ddala emyezi 9 nga tutalaaga ebiseera ebyo Nigeria yali efugibwa President Ibrahim Babangida yali mu andamiri yali ng'efugibwa magye kati nga abalwanizi b'eddembe ly'obuntu mu kiseera ekyo battunka ne bannamagye bakwata abantu nga tebabawozesezza buli kiseera nga twalinga mu kuddukadduka gundi bamukutte genda mu kkooti gundi bamukutte genda wano mwalimu n'okusomesa abalimi farmers nzijukira nagenda ya Anambra State ne tugenda gundi twagenda mu bifo bingi kwegamba naye nga tugenda kusomesa naye nga nabo baalina office ng'eyaffe efaanana ng'eyaffe eno e Kampala nga abantu bajja ne baleeta ebizibu byabwe ne tugezaako okukola ki okubayamba mu mateeka n'engeri gye bayinza okubimala kati namalayo emyezi 9 kati emyezi 9 bwejja ggwako nakomawo wano mu mwaka gw'e9 nga guggwako ogw'e9 1990 gwali guggwako kati mu kuggwako bwe nkomawo wano jjukira nti nava wano nga waliwo office gye nali mpeereza buweereza saali nti nali mukozi naye nga nina olw'okuba nali nisomye mateeka nali nkwataganya ebyamateeka naye bwe nkomawo nasanga gavumenti empadde omulimu kati jjukira fedda nakugamba bwe kyakwewuunyisa nakugamba ffe bwe twabeera mu University Makerere batusomesezanga bwereere nga batuwa allowance nga n'ebitabo tufuna bipya naye kimu ku bintu ate ebirala bye twenyumiririzaamu ebiseera ebyo nga Public Service Commission kakiiko akagaba emirimu mu ggwanga bajjanga mu university okukozesa interview ez'abaana kwegamba bagende okuvaayo nga emirimu weegiri kati nange nali nkoze interview nga nkyali mu university sigamba nga ndi ku Law Development Center naye nga nkyali mu university era nali nsabye emirimu 2 nali nsabye omulimu ogw'okubeera registrar w'ebyettaka ate nsabye n'omulimu gwa Foreign Service Officer okubeera omubaka wa Uganda ebweru kati bwe nkomawo jjukira maze omwaka mulamba nga siriiwo nasanga ebbaluwa yange erinze ng'emaze omwezi mulamba nga banninze kati baali bampadde mulimu gwa registrar titles muwandiisi w'ebyapa by'ettaka kati bwe ntuuka nasanga bwe bankwasa ebbaluwa ne bagamba ebbaluwa eno ebadde ekulinze eriko on Uganda Government Service ebbaluwa ngendo gisumulula nga bampa omulimu okubeera omuwandiisi w'ebyapa by'ettaka mu Ministry ya Lands era ne ŋŋenda mu Land Office wano eri ku Parliamentary Avenue okulinaana ne Parliament nasanga banninze bwe ntuuka eyo ne bagamba omulimu gwe gubadde kulinze ebbaluwa ekulinze otandika ddi era nange saali mubi ne ŋŋamba nti omulimu ngukkiriza ne ntandika nefuuka registrar w'ebyettaka nejjukira ate empeerereza n'eno mu kibiina kati tewagamba nti kiri nkitadde asaakita tewakita kubanga saali mukozi waakyo
ow'omusaala anti kyengamba okugamba nti obuweereza bukomye engeri gyenfunye saabuta kati nakeeranga nnyo ku makya nensooka ku Buganda Road nensooka okukola ensonga ku bintu bibakwata ku bantu nentambula nenzikirira ku Parliamentary Avenue. Kati essaawa ez'abakozi we zitandikira nze nga natandise nga wendi naye jjukira mmaze okukola ki nva kuweereza kati nga era nempeereza nga registrar gavumenti nagiweereza emyaka etaano nga ndi registrar awo nga nze ndi ku mpandiisa ebyapa by'ettaka naye mu kiseera kyekimu nga era mpeereza eno kati nakeeranga emyaka 5 gye wamala eno n'eri wali okyaliyo nakeeranga ku makya n'empeereza naye ate ng'era olw'eggulu we tuvaamu omanye essaawa za ofiisi za gavumenti zibeera mu ssaawa 10 si bwe kiri kati ate ng'era bwenvaayo ate nzirayo eri ku Buganda Road kubanga bwabangayo abantu abaninze abalina emisango gyabwe abeetaaga okuyamba kati ng'era nayo nkola ki mbeerayo kati mu kiseera kyekimu mpeereza eno ne bampa ne office commissioner eyali akulira okuwandiisa ebyapa bamuyita commissioner land registration ate nanteekako nampa ne office endala nampa office y'emukono nayo nga naze ngivunaanyizibwako kati olaba nina ebifo 3 same office eya land registration commissioner commissioner yabakulira okuwandiisa ebyapa kati nga ntuula ku headquarters wano ku Parliamentary Avenue ate nze nvunaanyizibwa ne office neland office ey'emukono kati mu kiseera ekyo ng'emukono ngendayo olunaku olwo lwakuna era nagenda ng'okutuuka ng'abantu batudde bonna balinda naye nga okuva ku Mande okutuuka ku Lwokusatu mbeera eno mu ye Kampala n'Olwokutaano naye olunaku lumu bwe ruti era bwe natuukanga emukono nga nina okukola oba ziwera ssaawa 2 oba 3 nga nina okulaba nga ebyapa byonna maze okubiwandiisa ndyoka nkola kyenkomawo naye mu kiseera ekyo olw'okubanga nali kugamba nsomye nnyo amateeka g'ensi yonna nsomye nnyo ebya human rights wadde nali nkolera gavumenti naye nze kinali nga njagala kwali kulwanira ddembe lya buntu kuba njukira nina ne experience nina byempiseemu naye ate gwe omulimu gwe wagusaba ng'okyali mu university anti ogwo nagusaba nkyali mu university era ne ngukolako emyaka gye nagukolako era mu biseera ebyo nempeereza oluvannyuma nentandika ekibiina kino Foundation for Human Rights. That was which year? That was which year? Foundation yatandika mwaka gwa 92 wadde nali eri naye ate eno nali nkitandika nakitandika mu 1992 olwo ntandise okukiwandiisa n'ebyo byonna kunoonya ofiisi naki katono nnyo Doctor ekitegeezebwa newankubadde wali ku university wasaba okubeera commissioner land registration but still munda mu ggwe ne bakuwa ekifo eno emukono ne ku offices wali ku Parliamentary Avenue still munda mu ggwe wawulira ng'oyagala kulwanirira ddembe ly'obuntu kubanga jjukira nalina experience kye nali mpiseemu bambi nalimba Luweero nalaba abantu engeri gye baatibwa gye baatulugunyizibwa kati nembeeranga omwana ava mu disturbed area kegamba ekyo ate jjukira nvaana n'emisomo gye nsomye ebweru gye mbadde jjukira n'olugendo luli lwe nakugamba olw'omwezi kati nali nga nzijudde kati bino bye nambikola naye nga nzijudde kyenjagala okukola kulaba nti nwanira ddembe lya muntu kati ekibiina kino kitandika 1992 naye mu kukitandika tekiri nti kyali tekikola kubanga nandibadde sobola kubeera eno n'eri naye ntandika kye bayita ground work
nga kampani eyo nabo ogitandika olina okukola ground work okitegeera olina okufuna ebigendererwa byakyo amateeka galina okubagibwa ba directors abanakitandika offices gye zinaabeera ekyo kitwalira ddala nebbanga kati jjukira weetaaga ne ssente naye oluvannyuma nava mu gavumenti nenvaayo wonna mu offices zonna nazita mu bulungi nenzita kati obulamu bwabwe nembumalira mu kutandika ekibiina kino tekyali kyangu n'akatono kubanga ekiseera ekyo jjukira nti gavumenti mpya eya NRM yakayingira bekengera nnyo omuntu ayogera ku ddembe ly'obuntu jjukira nti ne mukama wange olwedde baali bamaze okusiba kati awo nga ekintu kyoyogerako si kyangu naye ne baza mukama nti mu kiseera ekyo newankubadde kyali bwe kityo abantu abatunula ku mpapula n'ekigendererwa bakizuula nti kyali kirungi kubanga jjukira nga ebiseera ebyo olina kutandikira ku LC1 nogenda ku LC2 n'ovaawo nogenda ku LC3 anti owandiisa kampuni oba kibiina n'ovaayo n'ogenda ku resident commissioner ng'ogoberera emitendera kati ng'ate empapula zo bwe zimala okuvaayo ate ne zigenda mu special branch ne batandika okunoonyerezaako background kati oluvannyuma n'obeera nga basobola okukuwandiisa egyo emitendera tegiba myangu kati jjukira ogezaako okulaba nti oyita mu byetaagisa eby'amateeka naye ate olina okunoonya n'ensimbi ezinaatandika ekibiina kubanga kampuni si nnyangu kutandika bweti naye mukama tumwebaza nti ebyo byonna tunabiyitamu kampuni n'etandika newandiisibwa ne tutandika twatandika naki ati mu misomo gyange gye nali nkoze nali nkwataganye n'ekitongole ekikwatagana ne bannamateeka mu nsi yonna ekiyitibwa International Commission of Jurists ICJ kituula Geneva, Switzerland kati abo balina program nga bagiyita paralegal training kwe kusomesa mu lufuutifuuti olwangu kye bayita bannamateeka ab'ebigere bannamateeka ab'ebigere kubanga aba talina degree tannakakasibwa nti akola amateeka naye ate amateeka ng'agamanyi kati natandika okusomesa bannamateeka ab'ebigere kati mu kusomesa okwo waliwo omukugu gwe baali bandagiridde yali ava South Africa kubanga South Africa mu struggle yaabwe ya okufuna obwetwaze mu South Africa abaddugavu balwana nnyo okulaba nti balwanyisa obusosoze naye mu bimu ku bye baakozesa okusomesa abantu amateeka okutegeera amateeka amabi n'amalungi n'engeri y'okugalwanyisa kati omwami oyo yajja wano namuleeta n'annyambako mu kusomesa n'abangula abantu bangi n'atutegekera n'ebitabo bye tuyinza okukozesa okugira kati natandika bwentyo naye natandikirawa kati ojja kumbuuza nti natandikira mukono kubanga mukono lwaki natandikira mukono nali ngimanyi nnyo n'okusinga Kampala kubanga mukono jjukira nali nkola mu bantu okuwandiisa ebyapa byabwe ate nali nsomeddeyo naye kegamba ekisinga obukulu balina abakulembeze era wano njagala okussa ekitiibwa mugenzi Godfrey Kiwanuka Musisi ya S5 w'emukono ebiseera ebyo kubanga nagenda ne mutuukirira kati no ntwala program ngende emukono omanye ekikwewunyisa bwe natuuka emukono kati bwe namunnyonnyola ne mugamba nti ekibiina kino kigenda kulwanira ddembe lyabwe naye tugenda kusooka kusomesa bantu mateeka n'agamba kankyanjule mu lukiiko lwange kati mu kulwanjula abantu balowooza nti njagala kwesimbawo mukono era ekimu ku bibuuzo bye bambuuza nti nteekateeka ki z'olina olabika nga ayagala okujja okwesimba emukono olabika oyagala kutandika kakuyege mu bantu oluvannyuma weesimbewo bakimanyira nti omuntu yenna ng'alina yayagala kwesimba watandika okubakolera obuntu ekyo nakyo kyava dda naye ng'ate nze ekigendera naye kirungi kanso bwe yatuula
ne balaba byonna gavumenti emaze okuwandiisa ekibiina kino n'ebigendererwa batandise okitegeera kubanga nabategeeza ne bakkiriza era emisomo gy'okusomesa abantu ba bulijjo amateeka nagitandikira Mukono. Era Mukono twagendanga saza ku saza count by count twagendanga saza ku saza ne tukola emisomo bo bannayuganda b'emikono oba abantu b'ebitundu by'emikono bali beteefuteefu okuwuliriza abantu tebalina buzibu nga ekisinga obukulu baali baagala okumanya amateeka. Manye omuntu wa bulijjo ayagala nnyo okumanya amateeka ate jjukira nti abamanyi amateeka batono nnyo. Kati abantu babeera n'ebizibu naye tebamanyi mateeka ge bayinza kuyitamu kukola ki. Kati twakola emisomo era enteekateeka eyo kumpi yabona eggwanga lyonna. Nagitambuza negenda Empigi nenjitwala Masaka nenjitwala Rakai nenjitwala Mbale nenjitwala Kasese nengenda eggulu yonna. Okusinziira ku byaliwo nga bw'oŋŋambye nti mu kiseera ekyo Museveni yali atekinze over nga tebaagala muntu yenna kuwulira nti ddembe ly'obuntu ate nga kituufu wali owandiisa ekibiina kino wayita mu mitendera emituufu era ne bakukkiriza. Dr. wo wennyini wensaba tutandikire mu kitundu ekiddako nti baakuganya okuba ng'otambuza kaweefube oyo so ne puroguramu olugendo lwange ate nga tuli ne munnamateeka ate nga mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Ssewanyana. Abamumanyi mumanyi nammwe abatamumanyi twamubaletera musobole omutegeera. Abalwanirizi b'eddembe mwenna gye muli tubatumiddeko ate nga nammwe abali mu kusoma amateeka ng'ekigendererwa kyo kya kufuuka mulwanyirizi w'eddembe ly'omuntu naawe tukutumiddeko era nga tukwagaliza birungi byereere. We tugendedde mulango wa bakama baffe tukomye nga nina ekibuuzo kye mbuuzizza Dokita ne mugamba nti ebiseera ebyo otutegeezezza nti watalaga ebitundu eby'enjawulo ng'ogezaako okusomesa era ng'oyagala bannayuganda basobole okutegeera amateeka like engeri gye balina okukwatamu eddembe lyabwe naye nga basinzidde ku basooka tegeera amateeka era wagezaako okuba nga okibasomesa era bangi eyo bakumanyirwa ekyo. So kyenjagala okumanya mu biseera ebyo emabegako tunyumikiriza n'otugamba nti political wise tewaaliwo obutabanguko naate nga muyingidde gavumenti empya bannayuganda kino bakyaniriza batya? Ekimu kye tulina okujjukira mu kiseera ekyo nti gavumenti yali mpya abantu nga bayaayaana okumanya baagala okumanya amateeka baagala okumanya enfuga ey'amateeka etambula etya. Mpozi kyolina okumanya bintu byali bibiri kiseera ekyo mwali ebyali byayinza okugamba nti wali olina okubitegeera bulungi. Ekimu jjukira nti gavumenti wadde yali mu buyinza naye yali tennawamba mambuka. Waliwo olutalo olwali lugenda mu maaso okuwamba amambuka. Baali bawambye ebitundu bino byonna naye nga mambuka entalo zikyagenda mu maaso. Kati ate mu kiseera kye kimu nga waaliwo abaali bayaayaanira enfuga ey'ebibiina kubanga NRM bwe yajja yali enfuga ya kibiina kimu bagamba gwali mugendo gye bayitanga movement. Kati ng'ate abantu jjukira emabegako eri baali bamanyi enfuga ya bibiina. Ojjukira okulonda okwaliwo mu 1980 Semwogerere kwe baagamba nti yakuwangula. Sikujjukira. Tokujjukira kale ojja kusoma ku byafaayo bya Uganda. Kakati abantu nga beetanira enfuga ey'ebibiina kati nga waliwo okusika omugwa bano bagamba ffe enfuga yaffe ya mugendo bali abalala bagamba ffe twagala bibiina. Kakati jjukira kati oleese enteekateeka abantu basomesa amateeka waliwo okutya nti oyinza okubeera nga naawe ebyobufuzi olina engeri gy'obirabamu gy'oyagala okutwala abantu kati oyinza okuba nga olimu. Ate ekiseera ekyo nalina n'obuzibu obulala nti emabegako waliwo ekibiina kye baali bayita FAD, Foundation for African Development, kyali kya DP naye nakyo nga kikunga abantu kisomesa abantu nga kikola emirimu gye gimu kumpi kaweefube gwe wali obaleetedde naye ate nga kyo kya DP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi babangula abantu mu byobufuzi era kumpi bali mu kubangula abantu naye ate nga eyali akikulira ekiseera ekyo nga ate kumpi tulina amannya ge gamu ng'ayitibwa Henry Ssewanyana. Kati jjukira nze Livingstone Ssewanyana naye nga abantu abasinga bamanyi
Henry Sewanyana kubanga yali yabeerako mubaka wa paalamenti ate kati nga yakulira ekibiina kino era ekyo ekibiina kyatutumuka nnyo kiseera ekyo jjukira ekibiina kya DP wano Museveni waayingirira kyali kyamaanyi nnyo jjukira kye bagamba kyekyali kiwangudde okulonda kwa 1998 kwe bagamba nti nno UPC yabba Obote n'akomawo okijjukira kakati nga waliwo okusika omugwa ate jjukira n'olutalo lugenda mu maaso kati mu kiseera ekyo naleeta ne puroguramu endala kati sesiba ku puroguramu emu yokka yakusomesa abantu twatandika puroguramu endala eyali ekwata ku lutalo n'obusambattuko bwali bugenda mu maaso kubanga ebiseera ebyo nga kaweefube aliwo okulaba nti eggwanga litebenkera kati twatandika enkuŋŋaana kati enkuŋŋaana ezo ng'ekigendererwa kyazo kulaba nti abantu bategeera amateeka naye tebategeera ekyo kyokka n'okubeera n'obutebenkevu twatandika enkuŋŋaana ate ne tugenda mu mambuka ewali olutalo yes nze katono bankwate temwatya era kikwewuunyisa kubanga nze nawonera watono konya okuntwala olikaawonawo ndikaawonawo nne wa mirundi ebiri waliwo twali tutwala emisomo tugenze emitiyana eyo baali bagenda kunkwata nti ndi mu kusomesa abantu byabufuzi obuwakanya movement kati ate bwe ŋŋenda engulu lumu tuba tulina omusomo twali no abantu abagulimu abamu nga bantu bakkonyi bawamba ekiro eky'abantu mu woteri gye nalimu ne bawamba okwetooloola ne babawamba abantu nze nawona buwonyi otya nali mu woteri naye nali simanyi tebagiyingira naye nga ebitundu ebirinaanyewo n'amayumba gonna bawamba abantu ekiro ekyo gwe nga mwoli nga nze mwendi naye nga simanyi wakitegeera nkeera nti abantu bawambiddwa nti nno bawambye abantu bonna babatutte naye nga tuli mu mambuka ndowooza walunyumyanga lutabaalo era njagala okutegeeza ate olwo olugendo lwali luzibu nnyo kubanga mu kudda nakomerawo mu helikopta naye ate helikopta eyo kankusese abatuwuliriza oba batulaba bayinza obutamanya helikopta yali nga amazzi gagiyitamu ate obudde bwali bubi bwe twava eggulu bwe twasooka kulandinga Arua twalandinga mu kisiko airfield yali nga ekisiko kyagitwala kati ate bwe tusituka okuva Arua tujja e Kampala mu helikopta enkuba etandika okutonnya naye nga amazzi gatuyitamu mwe baani abaali mu helikopta be baali banunudde nedda ffe twali kati ekiseera ekyo ebitundu ebimu byali bimaze okukola ki kati gavumenti yali emaze okuwaama naye ng'ate waliwo entalo endala abakonyi nga bakyalwanyisa gavumenti eno engulu wokka engulu nene mu bitundu ebirala baali kati nga mu east eyo kati kyenjagala okumanya dokita bantu kyabo bwe mwali nabo mu helikopta baali bantu ba bulijjo naye nga bakomawo Kampala mwali mulinyawunyawo mu helikopta eminze yaliwo helikopta twagisasulira okugitambuliramu meka sikyajjukira ssente naye twasasula okugisambuliramu naye nga tetwamanya bizibu bye tugenda kuzuula kubanga nga bwe nkutegeeza bwe tusituka eggulu helikopta yalandinga Arua ate bwe landinga Arua ekyali kisiko mwe twagwa kati ate tusimbula okuva mu kisiko enkuba etonnya koze helikopta etonnya nayo naye amazzi gagiyitamu nemukola muti abali munda ate twandikoze temwatya osaba busabi Mukama akole ki akutuuse gy'olaga mutuuke mirembe naye Mukama yatuyamba twatuuka mirembe e Kampala twatuuka bulungi Entebbe bulungi kati emisomo gye mwaliko gyakomawa enkuŋŋaana ezo zagenda mu maaso nga tuli kubanga ebiseera ebyo waliwo n'ekintu ekirala waliwo n'okutandika omulimu gw'okukola ssemateeka gwali gutandise ssemateeka nagwo gutandise olwo gavumenti etaddewo akakiiko ka Odoki
Odoche yali omulamuzi yali akulira akakiiko nga batandise okuŋŋaanya ebirowoozo ebikwata kukola ssemateeka wa Uganda. Tewaali Ssemateeka wa Uganda jjukira oli omukadde baali bamuvuddeko gavumenti yali gavumenti ng'ewambye nga gavumenti mpya nga baagala kukola ssemateeka owaabwe. Era ssemateeka gwe tulina kaakati eyakolebwa mu kiseera ekyo. Tulina ssemateeka ow'enkaaga abazungu bwe baali bagenda kyatambuliramu ne guno gwako. Tulina 62. Gundi Obote bwe yali wano naye yakola ssemateeka owuwe ow'enkaaga kati oyo baamusambajja ne tutandika okukola ssemateeka omulala kati gwe tulina ow'e95 gwe bagamba ow'e95 akola kati oyo yakolebwa nga Museveni ataddewo akakiiko akokukola ki akokunoonyereza kakati olwo puroguramu tuzitandise okweyongera. Puroguramu emu gye nkutegeezezza yalina ekwata kusomesa bantu eyabali eya DP yaliwo koko kati aba DP nabo baali bagenda mu maaso naye bo baalinga nnyo babangula abantu baabwe abaabwe bokka bannakibiina basomesaako ku mateeka basomesaako ku ssemateeka basomesa ebyobufuzi nga bwe bitambula kagamba era kati baba DP baali basomesa amateeka kubanga twali tetunafuna ssemateeka ng'eggwanga gavumenti mpya kati DP yali asomesa ssemateeka ow'ekibiina nga bo oba kati byali bingi baali basomesa amateeka ag'ekibiina baali basomesa amateeka nga bwe gandibadde ag'eggwanga wadde twali tetulina ssemateeka mpya naye eggwanga libeera n'amateeka agalifuga twali tukyali mu ssemateeka w'e97 naye yaliwo naye nga basomesa n'enkulaakulana y'abantu nga bwe nkubuulidde baali bakiyita Foundation for African Development baali basomesa n'enkulaakulana kati ziweze ssatu eya DP ssemateeka owa DP ne byonna bye bali basomesa bannayuganda naawe ssemateeka okwagala okutegeeza bannayuganda ku mateeka kati nga nange nkoze enteekateeka nina puroguramu kati olw'esomesa ekola enkuŋŋaana ezikwata ku mateeka ne ssemateeka bwe yandibadde era puroguramu eyo yatitimuka nnyo nti twagenda mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga era tugenda okumaliriza kyekiseera awo akakiiko kamaze okukuŋŋaanya ebirowoozo kaleeta ebirowoozo batandika okubiteesa ak'eggwanga baakola olukiiko lwe bayita Constituent Assembly okuteesa ku ssemateeka nga bwe yandibadde okusinziira ku bye baali bafunye naffe twakola olukuŋŋaana olwaffe mu conference center era lwaggulibwawo ekiseera ekyo yali vice president eri nga bwe bakola ng'eggwanga kakiiko ka ssemateeka w'eggwanga nammwe eno bwe mukola naffe twalinga tukunga abantu ng'era tuba mu nkuŋŋaana era eyali vice president eyali ayitibwa Samson Kisekka yali vice president ekiseera ekyo yaluggulawo lwali mu international conference center olwaffe naye lwajja nga luli olukiiko olukulu olwa Constituent Assembly terunatuula mbali manye ate kati amyuka omukulembeze w'eggwanga eno ssemateeka agenda mu maaso wa constitutors ate nammwe mugenda mu maaso anti kati jjukira nti ng'ekibiina kyali kitongozeddwa ekiwandiisibwa twali naffe okulaba nti tubangula abantu naye n'okulaba okufuna ebirowoozo naye nga waliwo n'akakiiko k'eggwanga akanoonya ebirowoozo byaki bya ssemateeka nga bwe binaabeera kati twatuuza olukuŋŋaana olwo era ababaka baali balondeddwa okwetaba mu kuteesa ssemateeka ono gwe tulina era be twayita ne tubawa ebirowoozo ababaka baali balondeddwa eri mu kuteesa mu ssemateeka w'eggwanga era be mwayita ne bajja ne babeera mu luno olwammwe lwaffe era lwamulibwawo vice president yaliwo era ne lubeera nga twateesa ku bintu bingi ebirowoozo bingi ebyava mu lukiiko lwaffe ate ebyagenda mu lukiiko luli olwateesa olwammwe lwe lwasooka baleke bagende mu luli era nga tulumaze twalumala eyo enteekateeka eyo puroguramu era ffe twagiyimiriza kubanga bwe batandika okuteesa nga Constituent Assembly tetwaddamu ate kukola ku nsonga eyo kuba bamala okuteesa n'oluvannyuma ne bayisa ssemateeka ow'e95 nga bw'otegedde
kati ssemateeka bw'ayisibwa kati ne wabaawo kati obwetaavu ate obw'okumanya ssemateeka. Ssemateeka ayisiddwa, pulezidenti amaze omukakasa, naye ate abantu tebamutegeera. Kati ate ne tutandika ne twongerako, jjukira tukyasomesa abantu amateeka, naye ate twongerako puroguramu ey'okusomesa okusomesa abantu kati ssemateeka. Kati olwo tutandise kusomesa ssemateeka, ate eyo puroguramu nayo ne tugyetoolooza eggwanga lyonna. Olaba omulimu gwe twaliko gwali munene. Kati tusomesa, kati mu kiseera kye kimu ssemateeka omupya yali oba mu chapter ey'okuna yali etaddemu akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kati ke twogerako wano ffe twasooka akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu kwetooloola eggwanga oba mu ggwanga lyonna. N'okwetooloola eggwanga ffe twakasooka. Kati akakiiko baakateekawo mu ssemateeka, naye jjukira ssemateeka agenda okuteekebwawo ffe twali weetuli. Era ababaka ababeera mu ssemateeka oli ng'akolebwa ow'eggwanga be babaka abaava ewammwe ne badda wali. Kati akakiiko ako bwe kateekebwawo akaddembe ly'obuntu tutandika enkolagana nako. Mu by'okusomesa kaakati abantu eddembe lyabwe okusomesebwa amateeka, okusomesebwa ssemateeka, tutandika enkolagana n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Olwo kamaze okuteekebwawo, kati omulimu gugenda mu maaso. Naye mu kiseera kye kimu ensonga y'amakomera nayo nga yali nkulu, kubanga olwo waliwo amakomera galina obuzibu bw'omujjuzo. Kiseera kye kimu twatandika enteekateeka oba puroguramu kati ekwata ku makomera. Ye puroguramu yaffe ey'okusatu twatandika okulambula amakomera. Kakati kankozeko emabega katono. Bwe twali tutandika ekibiina kino twakwatagana n'ekibiina ekiri e Bungereza ekiyitibwa Penal Reform International. Bo bakola ku basibe n'eddembe lyabwe. Kati bajja wano ne mbatwala ew'omukulu w'amakomera, Commissioner General w'amakomera, ebiseera ebyo yali ayitibwa Joseph Etima, n'abaaniriza ne basaba nti nga tukolaganye wamu nabo batukkiriza okulambula amakomera. Era Commissioner General oyo tumwebaza, era yali ayagala nnyo eddembe ly'abasibe n'okulaba nti bayisibwa bulungi, yatuwa olukusa. Olwo tutandika enkolagana wakati waffe n'amakomera. Era enkolagana eyo ekyagenda mu maaso n'okutuusa kaakati twalambulanga amakomera mu ggwanga lyonna nga tugalambula ne tuleeta lipoota ew'abakulu abatwala amakomera. Kati nga mulambula ki specifically? Tulambula abasibe, bayisibwa batya, balya batya, beebaka batya. Omusibe alina eddembe? Omusibe alina eddembe ddene nnyo. Ddembe ki omusibe lyalina? Ekisookera ddala ng'omuntu yennyini. Kati abasibe balimu ebika bibiri. Waliwo omusibe kati nga bano bakukwata ne bakutwala ew'omulamuzi n'akuweereza ku limanda. Oyo tumuyita oba tonnasalirwa musango. Ne wabaawo n'omusibe gwe basalidde omusango. Kakati omusibe yenna alina eddembe obutatulugunyizibwa. Okitegedde? Musibe eki kwabo betwogerako? Oli gwe batadde ku alimanda oba oli gwe basalidde? Talina kutulugunyizibwa. Era ne mu ssemateeka waffe kyalambikibwa bulungi, tewali muntu yenna akkirizibwa kutulugunyizibwa. Ebiseera ebyo waalingawo okukuba kibooko abantu, ng'era n'abasibe baakubwanga kibooko. Twalina kampeyini y'okugyawo okuba abantu kibooko. Bwe mwakola ssemateeka nga mugenda mu makomera ne mugamba omusibe talina? Era mu ssemateeka nga tekikkirizibwa, kubanga akawaayiro 24 ne namba 4 tekakkiriza kutulugunya muntu. Kati nga n'omusibe tatulugunyizibwa. Okuba omuntu kibooko kikuba kutulugunya. Kati oluvannyuma lw'okutegeera nti omusibe atulugunyizibwa era nga they harass them, mwajja ne mugamba nti omusibe talina kutulugunyizibwa. Anti jjukira tulambula amakomera, tuleeta alipoota. Abasibe batuwa alipoota engeri gye bayisibwamu. Nga mukkirizibwa okwogera nabo. Anti kugambye nti Commissioner General Etima yatuwa olukusa okulambula amakomera gonna mu ggwanga. N'okuleeta alipoota gy'ali ne banne ku ngeri gye bayisibwamu. Omanyi gwe oyinza okubeera eno waggulu ng'oli mukulu naye nga tomanyi biri mu maki, kubanga balina amateeka agabafuga, standing orders ne instructions.
naye abamu eri abagatwala nga tebazigoberera. Kati lipoota ffe ze twaleetanga zayambanga nnyo kamisona kubanga oluusi ng'agenda ne mu bitundu ebyo tugenze Arua, tugenze eno West Nile, tugenze eno Gindi eno Karamoja, tulambudde amakomera tumuleetedde ripooti. Kati okusinziira ku ripooti ezo ezimu nga abiteekamu engatto n'agendayo okusinkana abakulu b'amakomera agali mu bitundu ebyo okulipoota ze tukoze eki zetufulumiza. Kati ng'oggyeko okubanga omusibe takkirizibwa kutulugunyizibwa tteeka ki eddala? Alina okulya emmere ennungi, alina okwebaka obulungi. Yes, alina okujjanjabibwa nga mulwadde. Naye amateeka gakyakola n'okutuusa kati? Amateeka gakola. Era tugenda mu makomera n'okulaba nti no biba. Era bwe tusanga lipoota ey'omuntu atulugunyiziddwa era tugireeta. Omusibe ateekeddwa kulya bulungi batya nga musibe? Alina okulya emmere emirundi 3. Yes, musibe. Dokita wabula okubeera omusibe tekikuggyako kuba nti okyali muntu era nawe oba okyali muntu. Kati bituufu mbu abasibe balya emirundi 3? Naye balya kawunga bakalya ssaawa 9. Kati kwe okulya obulungi kwe twogerako amateeka bwe gagamba naye oluusi olw'obusobozi. Kati gaba tebagamenyezza kubanga omusibe bakiteekeddwa mu ssemateeka nti alina kulya obulungi. Twogeraganya ngeri ki gye bayinza okukola ki okulongoosaamu embeera ezifaana bwe zityo kubanga edda ng'oyinza okusanga abasibe kati katugambe abaana abato tebalina kusibwa n'abakulu. Yes. Ng'oyinza okusanga nga babasomera waleetanga ripooti eno nga babaawula. Ekitegeeza ebyo byonna byava giri mu gundi yammwe? Ebyo byonna tubibaddeko okuviira ddala emabega. Ezo zonna nteekateeka zaffe. Kati omusibe wa ddembe okireyiminga nti eddembe lyange munnange nteekeddwa okulya emirundi 3 ndidde omulundi gumu? Ekyo tebatera kireeta. Alina okufuna obukugu. Omanyi oluusi oyinza ogenda mu kkomera nga tolina bukugu bwonna. Abamu babasomesa. Tumanyi okulaba wanene nga abafulumya lipoota za ebibuuzo bwe biba bifulumye nga abasibe bayise. Ekitegeeza nti baba bagendayo nga tasomye n'asalawo n'agamba njagala kusoma. Kati ebiseera ebyo twagendayo ng'ebyo tebiriiyo. Ze nteekateeka tezaaliyo ez'okusomesa abasibe. Ne kati gye ziri mu makomera tezaaliyo. Baali tebabasire nga bw'oba kutwala mu kkomera obeereyo paka lw'olivaayo naye nga tebalina nteekateeka ezo zonna zajjawo. Mwalingamu abasibe nga bakyala nga balina obwana nga bazze oluusi bazze n'embuto oluusi balina obwana obuto naye nga tebalina gye babukuumira. Ebyo byonna byonna twabitunuulira waazi kati eruzira nga waliwo ekifo we batwala abaana abato. Ne bakuumirwe nga eringa nassale nga babakuumira awo bazadde baabwe ne babajjayo olw'eggulo. Enteekateeka nnyingi nnyo ezaakolebwa okulongoosa embeera mu makomera. Kozi oŋŋambye abaali mu kwetaba okukola ssemateeka balina kubeera bakugu bokka. Ekiseera ky'okukola ssemateeka kyali kiseera kya kufuna birowoozo mu buli munnayuganda. After ne muvaayo oluvannyuma abakugu ne bakola ki? Nkugambye nti waliwo akakiiko akakulirwanga omulamuzi Odoki. Ako kaasengejja ne kajjamu kati bye tulina mu ssemateeka. Kati bwe babimala obisengejja baabireeta mu lukiiko luno lwe bayita Constituent Assembly. Omwali ababaka abaava mu buli kitundu ky'eggwanga. Mubikubaganyako ebirowoozo ne babiyisa era ne ssemateeka n'ayita. Otegedde. Kati okusinziira ku ssemateeka ebimu ku bintu bye twaleka kati tugezaako okulaba nti bikuteekebwa mu nkola kwe kulaba nti n'abasibe nabo eddembe lyabwe terityoboolebwa. Kyobula twatandika enteekateeka n'amakomera era nakati ekyagenda mu maaso mulimu ebintu bingi ebigenze bivaamu. Twatunuuliranga omujjuzo, twatunuuliranga ensula, obujjanjabi, engeri gye bayisibwamu, ebintu bingi ebyagenda bikyuka olw'embeera efaanana bwetyo. N'abakulu b'amakomera okubeera nti nabo basomesebwa amateeka agafuga abasibe nakyo twakituukako. Ebiseera ebyo baali ofuuka otya mukulu w'ekkomera nga tomanyi mateeka? Si gonna nti baali bagamanyi. Oyinza okumanyaako. Kyali bwe kityo. Oyinza okuba ng'olina diploma. Ate kyenjagala okumanya dokita bwe kiba nga kyali bwe kityo ng'omuntu yali asobola okukulira ekkomera naye nga totamanyi mateeka gatwala basibe. Ekyo kyennyini mbadde nsaba kyo tebatutandikirako sabbiiti ejja. Bannayuganda abali eyo ng'obadde olaba
TV eno wangu badde olaba program eno mbadde nsaba nti naawe kikukakatako oba oli awo kubanga bwe mbitunuulira ndaba nga buli omu yandeetaaze okumanya amateeka afune waatandikira awo buli omu wajjukkira eminga eddembe lye tusobole obutamenya bano bannamateeka nti gwe omuntu aze kuwolereza nti oli awo otambula bw'otyo tomanyi na ddembe lyo wabula bwe babaawo ekituuseewo ojjukira nti munnange nange nnina eddembe lyange olunaku olwaleero badde nsaba nti tetusukkawo ate nga olwaleero benkoze nabo nkoze ne ebo ku kamera so nga ate abitemyetemye tukoze ne jeje